Embeera mugirabye abaana babakutte kati nziruka ku CPS. Ate nsooka entaaseko bensobola okutaasa kubanga embeera mugiraba. Anti tulina okumanya kivuddewa ani yakikulidde. Sikoze any kind of chaos naye nazze nga nkimanyi nti nze mateeka matuufu sizzeewo mu bukyamu. Tebankyunyizza era bampadde ekitiibwa ng'omuntu kuba mbadde sina musango gwenzizizza okitegeera. Era kinkoze bulungi nti n'abasinga bakitegedde n'abasirikale bakitegedde nti omusajja ono talina musango okitegeera, because sinaba kutegeezebwako sinafuna official communication yonna yonna kuva ku police board okitegedde nga bweri nti yetambuza ebyokulonda mu umma tekoze sinafuna communication yonna yonna nti okulonda si kwa leero. Era singa nabadde ngifunye sandize ku National Theatre obudde buno okyogera bali mu kudduka mu WhatsApp group basaba badeploying okw'amaanyi nsonga ki? Z'ensonga ezigenda mu maaso simanyi umma ezigireka naye nga kiri absurd nti ebigenda mu maaso mu umma essaawa eno si birungi okitegeera. Olw'ensonga nti waliwo abantu abatono ennyo obanja bayita nti bannakigwanyizi okitegeera abagezako okuba nti boonoona umma so nga ate umma yaffenna umma yabayimbi bonna bonna tasosodde ono oba oli okitegeera. Ddala fiina kyekisibu kya umma sijja kusonga mu bantu nti ono oba oli naye ebintu ebisinga abiri evident buli muntu abiraba era buli muntu amanyi who is the problem of umma okitegeera. Abantu babiraba nti oba ono bono sijja songa nti ono buli muntu amanyi ani problem we mu umma. Kiche muzako ng'ogambye nti no government ewambye umma wavuddeyo ku mitikutu gyo n'ogamba umma is under attack. Nagambye umma ewambiddwa. Umma ewambiddwa kyo nagambye. Era nga nkiraba nti umma ewambiddwa because umma cannot decide for itself right now okitegeera nti police board webe yogedde nga eya umma ate wabeerawo oba amateeka agava ku side endala ne gagamba nti oba kati for example ng'okusazaamu okulonda police board si yayogedde oda yavudde wantu bwaba nekola ki nesazaamu okulonda. Ensonga z'abayimbi kasonga katono nnyo ku bizibu ebiruma Uganda. Ensonga z'abayimbi kasonga katono nnyo. Minisita yandibadde akola ku nsonga gazibu gali aganene nnyo kana akasonga katono ennyo ak'abayimbi ne tukakolako n'abirekera King Saha n'abudaabuda ffe abaana ba ghetto n'abayimbi bonna mu ggwanga ne tukwata King Saha ne tukola ku bizibu byaffe nga ffe. Naye kakati minisita oŋŋamba nti okuyimba kuyimirire nga okulonda kuyimirire nga Jeffwe Kongoleti yatuggyako emitwalo 5. Minisita nga tewasobola gamba Jeff nti tojjaako baana ssente tojjaako bayimbi ssente. Kitegeeza ne minisita wali mu kabadi mwali mu mizannyo gyammwe mujje mu ghetto mujje mu bayimbi b'eggwanga mubaggyeko ssente mumale okulya omusente gwaffe ku budde obusembayo mutugambe nti okulonda tekuliiyo. Njagala ekisookera ddala kusooka kulayira kutuula mu ntebe nze nzize kulayira sirina kye njagala kumanya fe abayimbi batuuse kondi nga ne batugamba tulina okubakulembera kati we tuba tulina okubakulembera ennaku z'omwezi Jeff akwasaganya ebyokulonda ze yatuwa ye leero. Mwenna mukimanyi bulungi nti nze finance wa Uganda Musicians Association tegedde ensimbi zonna ezikola ekintu kya umma nze nziwererizi otegedde era kazibeerezi n'ez'okulonda era nze nazikola ki okitegeera. So ensimbi ezagabira abantu cards mu biseera byakalulu zaavaawa era bakikolera mu tteeka ki otegedde bye twagala okuba nti umma tetambulira umma erina okuba ng'etambulira mu bulambulukufu ng'etambulira mu bwerufu because umma egatta abayimbi mu ndowooza zonna teinamu eno nti oba genocide. Big Eye ogambye muno omwa mutaddemu ssente nnyingi omulabi ayinza okwebuuza n'agamba Big Eye ataddemu ssente nga mmeka ye ng'omuntu. Definitely umma bwegamba nti tukiteesemu ssente nnyingi umma ebaddewo ebbanga lyonna nga terina ssente otegedde nga tinagyekola ki ejja ssente era nga ffe tukwata ffe tuwadde mu ofiisi ezo nga ffe twefacilitate nga ffe twefunding okitegeera okuba nti tutambuza emirimu gyaki ejja umma kuba music industry okitegeera is now like emyaka giringa ndoza tugenda mu myaka 5 okuba nga tukola ekyo ekintu okitegeedde 5 years even plus. Programu eno kutuusibwako Ziwa and Sons suppliers w'ebikozesebwa mu kisenge ng'ofuula ekisenge kye ekyenjawulo kirabike bulungi. Gula amassuuka amalungi, bed cover, duvet, mosquito nets, towel ne kalonda yenna agwa mu kkoero. Basangibwa ku Mukwana Arcade n'ennamba y'essimu weeri wansi awo. Ayagala okusala weight omugejjo okufuna 6 packs okukuuma omubiri gwo nga guli fit n'okuguzimba noonya omwami Roy Mubiru ku YouTube olabe videos ez'enjawulo ng'asomesa era ng'abuulira abantu engeri gye mulina okuba nga mukuumamu emibiri gyammwe n'emmere gye mulina okubeera nga mulya. Subscribinga teera munonye ne ku nnamba y'essimu awo ayongere okubeera nga akubuulira ky'olina okuba ng'okola.
Sozo Properties agula ebintu ebikozeko ebyomunju restaurants gym saloon nga bikyali mu mbeera nnungi. Gende ekireka Kamuli Road oba mukubireko ku namba y'essimu gy'olabaawo. Arapex Tire Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tayo ze zinywere mu ddiiro ku lubalaza mu kisenge oba mu kinaabiro oli wa ddwaliro oli wa arcade oba ekifo kyonna kyoyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu. Amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Sidin Tile Center ku Salama Road kosa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo ku screen yo. Bakubireko tojja kwejjusa. Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde afaayo nnyo eri abaana alina music mulungi ate abuwulirira. Genda ku YouTube channel Mariam Massa obeere nga atofuna obuyimba bwe obw'enjawulo n'obubaka obubulimu. Damage Films bano bakugu mu kukwata n'okkuba ebifaananyi by'emikolo gamba ng'embaga, kwanjula, birthdays, anniversary n'emikolo emirala mingi egy'enjawulo. Basangibwa Lukuli Naŋŋanda ku social media kwebali nnyo osa n'ennamba y'essimu nga woogiraba awo. Bakubireko bakuwe ekifaananyi eky'ebyafaayo. Naye nga ffe tukimanyi aba Uber Umbrella for Uganda Bouncers Association tukola mu bidongo, tukolera bayimbi, tukuuma bivulu, bayimbi be babosi baffe. Kati bwe tulaba ensonga yonna ng'egenda kugwa ku bayimbi because these people of security tebamanyi nti mwe bayimbi gundi nze gundi bo be bajja tebaagala kumanya tiyagaasi ejja kuvaayo, emmamba ziveeyo babakwate babatikke kabangali n'ekitibwa ky'obwa serebo unzige nga kifudde. Naye ffe aba Uber bw'okola effujjo omusajja agenda kuleeta omubiri ogulinga ekisenge guno akusitule agenda kukwasa poliisi nga tebakukubyeko mu kitiibwa kye ky'obwa serebo. So nze ndabula ba serebo gavumenti ebeera gavumenti. Bw'aba minisita awandiise ekiwandiiko ng'ayimiriza mupiininge minisita lwaki akiwandiise kati lwaki abayimiriza, lwaki okulonda bwe kwabeerawo ebbanga lyonna bino bye baalabye ensobi tebaaziraba mu kusooka. Kati bwe mumala okutegeregana mukole ekintu nga kiri mu proper way, kiri mu layini entuufu, minisitule ekimanyi bakifandinge, kubanga buli kyabayimbi beerwanako bokka neyekolera kampeyini yekka n'agenda mubawagizi be yekka n'akunga abaawa n'abaawa nimanyi tulwalira okulonda tugenda kulonda bwe tuti kumaze okukyankalana nti tukusazeemu nti ye bakkiriziganyiza kubere kwa mugongo nti mugongo nga ddi nti leero. Naye leero minisita ekiwandiiko akifulumiza ku osajjo tiyakirese mu mutima mulungi. Naye we yakirese mu mutima nga ayina bituli byalabyemu ng'omukulu mwe abato mukkirize tuwabulwe minisita nga bw'atuwabudde. Ffe nga Uber security tetuze kuleeta wano lutalo wabula tuze kukuuma bayimbi baffe na mirembe nti national theatre yonna okugyetoola ffe tumaze okudeployingawo abasajja baffe aba Uber. Omuyimbi bw'ojja n'omunyweza bw'oti n'omukwata ogenda mugamba muganda wange kamiliyoni teweekyanga bajja kukuba tiyagaasi bw'alemerako ng'amusitula paka CPS ng'amukwasa ab'ebyokwerinda enkyeba n'avaayo bulungi. Ani abawadde omulimu guno bamugwe wadde? Uber security tuli under UNCC Uganda National Culture Center era tuli under NSF Ragadi Culture Forum, National Culture Forum. Tuli under Ministry of Gender, Labour and Social Development. Kati waliwo emirimu gye bayita egy'obwannakyewa nga tolinda kukolako komando omutuufu akola ekintu n'ataasa abantu n'ayanjula lwaki nkoze kino. So kati nga adimini wa Uber tone kyempijja so okukkiriza bayimbi bange bajje bakubira notiyagaasi ng'ate nina ekitongole ekibakuuma ekibabeerako. Amannya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings era ndowooza abantu abazze batukubira bagenda olaba nga yenze yennyini bwe balaba mu vidiyo ate nze gwe balabye ku site yaabwe. Biodigester kirabise nti kati abantu batandise okukkiriza nti gwe mulembe oguliko. Kituufu. Kuba okusookera ddala omunnayuganda yali amanyi nti yaabo bokka abayina enzigi enfunda kwa tuze twogerako nga ddalabira ddala ennyumba eri wano naye nga tetulina kabuyonjo we tugiteeka. Ku mulundi guno apartments zino zirabika nga zirina space nnene nnyo naye era nabo basazeewo okukozesa nkola eno. Basazeewo okukozesa nkola eno lwa nsonga olw'ebirungi n'emisomo gye tuzze tukola ki tusomesa abantu. Tutundire ekinnya mulundi guno engeri gye mukikozeemu. Leero ndaba mwawudde mu bibiri so ate bulijjo twali tulaba nga ye batadde tanka eno wabbali bwe muteeka amayinja. Okay, biodigester neri entono kuba kati ndaba mwasemba otulambulako nga tukola entono y'abantu 40 eno y'abantu 100 gye tuzze okukola olwaleero.
so ekigikozesa nti nno oluusi twawudde lwa nsonga bantu 100 kitegeeza amazzi mangi. Oluusi ky'ovalaba nti omuntu oli ankubira ne mugamba ogenda giteeka kuki ku nyumba y'amaka, apartments, muzikiti, ekereziya. So oli wambuulira ki kwagenda ogiteeka, nsobola determininga ne ngamba otuteekewo y'abantu 10, otuteekewo y'abantu 5, oba tuteekewo y'abantu 4. Soko tulambuliye ku migaso nannyini nyumba zino gyagenda ofuna mu biodigest eno gye mumukoledde. Kakati nannyini nyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe nkityo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula. So etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno. Amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbala awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno level kwe tuyimiridde. Wansi fuuti nga 2. So omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes, bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetusijja bayita baavu. Omuntu wa wansi omufuna mpola ffenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola. So sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha, Prince Charles Drive, Plot 45. Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017 66992 neya MTN 0789 224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.